Etteeka lino liwomereddwamu mutwe ekibiina ekigatta abaliko obulemu mu Mpigi District ekya Mpigi District Persons with Disabilities oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene nga abantu bano baboolebwa era nga tebaganyulwa mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Etteeka lino litongozeddwa omubaka mu Paalamenti akiikirira abaliko obulemu mu ggwanga Sophia Nalola Ejjuuko ng'awerekeddwako ababaka okubadde Wilson Nokurach ne Alex Ndezi. Mu kutongoza etteeka lino akiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi Betty Kinene ategeeza nga babaddewo okusosolebwa mu baliko obulemu n'otafuna muganyulo gimala mu nteekateeka za gavumenti zonna. Nga twagala ensonga zaffe ezitukwatako ng'abaliko obulemu zibeere nti mu disitulikiti zibuna buli sekita yonna. Lwaka twesanga nti abaliko obulemu tugwa mu buli sekita yonna oba mu kitongole kyonna. Kati kwe kujja ne tuteeka eri mainstreaming okula nti ensonga zaffe eziriko obulemu zikolebwako. Ye omubaka Sophia Nalola agambye nti etteeka lino ligire mu kiseera nga abaliko obulemu wonna mu ggwanga balyetaaga era nga bakulaba nga lisiba mu nkola ate lituuke ne mu disitulikiti gye litali. Waliwo etteeka lye twakayisa lya 2015 Public Finance and Management Act. Tewali bajeti ya Uganda yonna ejja kukolebwanga ng'ensonga z'abakyala, ez'abalema, ez'abayuuthi zirekeddwawa emabega. Naye omanyi etteeka bwe libeerawo bwe lityo tekitegeeza nti nojja kufunira ku mukeeka. Kati eno bannaffe bonna abakulembeze bakansalazi bonna bateekwa tuyambako ne balaba nti no budgeting process bwetandika ensonga ezo ziteekebwa mu bajeti za local government. Disitulikiti y'Empigi kati yegasse ku ndala ebbiri okuli Mubende ne Iganga ezaakutongoza etteeka lino. Kusinziira ku tteeka lino buli aliko obulemu kimukakatako okuyisibwa ekyenkanyi nga tulisibwako ebyetaago mu bulamu bwe obwa bulijjo awatali kusosolebwa era n'okulwanirira eddembe lyabwe singa liba lityoboolebwa.